wanakamwanyi kaliwo wanakamwanyi kaliwo nga tumanya okukaliwa. Bannayuganda babadde bakyalina essubi mu bammemba ba paliamenti ebyababaka ba opposition omuli n'ab'ekibiina ekya NUP byogeza abantu obwama ate nga munnange omuyimbi King Zaha abadde sayidi eno waka munnange n'ayimbamu wali oluyimba munnange ate ekimala kimala ku beat no munnange ate wali bali eno munnange ate ne Sauda Madada esayidi eno ate nga Bobi Wine mu katambi kano akabadde koogeza munnange abantu obwama ku mikutu egy'enjawulo. Bamute Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yugi ngenda kubeera nno nga ntandika munnange ate n'akatambi kano ak'omukulu Bobi Wine. Kakati akatambi kano munnange katambudde nnyo ku mikutu egy'enjawulo. Kakati nno ekibadde kyewuunyikiriza munnange abantu abamu ku bodyguard oyo munnange engeri gy'abadde akolamu omulimu gwe mbu okukuuma munnange ate Bobi Wine kuba ndowooza ogezaako okulaba nti yabadde amukulembedde wali ng'alaga nti naali mugaadinga naye ng'akatambi kano kabadde katwedinze nnyo munnange. Kabadde kwogeza abantu obwama nga bagamba nti nno Bobi Wine yafunye bodyguard munnange ate omupya ono ng'ate ye wa mutawaana nnyo esayidi eyo naye nga byebyo munnange nga obitambudde esayidi eyo ku mukulu munnange ate Bobi Wine. Kakati naawe kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno King Zaha munnange yabaddeko eno ng'ali mu kuyitaayita mu kaawo ku zimu ku nnyimba ze ezikyakutta omubabiro ng'awo ali muziyimbamuko freestyle mu beat oba mu mento nga boogezako okuwulira. Wanakamwanyi kaliwo wanakamwanyi kaliwo nga tumanya okukaliwa. Nekamulinga kaliwo nekabanira kaliwo nga tumanya okukanoga. Negyewaleka mamawo negyewaleka tatawo teyalina mirembe. Gyewaleka famireyo gyewaleka benganda beyo teyalina mirembe. Gyewaleka jjajjawo gyewaleka benganda bo teyalina mirembe. Gyewazika bafamireyo gyewaleka benganda bo manya teyalina mirembe. Olibulayo okola naye gyewaleka abantu beno tewalina mirembe. Naye emirembe gyaliwo naye nze wenjogerera kati teyalina mirembe. Wana emirembe gyaliwo wana emirembe gyaliwo. Ate nga ku sayidi emu ng'awo nga nkugyewo jjukira nti nno nkutegeezezza kakati nno wali Mark Ghetto Speaker kakati nno ye abadde agamba nti no gavumenti nti ekozesa ba MP aba opposition okuyisa munnange ate amateeka aganyigiriza bannayuganda. Kakati nno munnange byabadde ali mu kugamba wano era nga katambi kano kabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomewo. Bannayuganda babadde bakyalina essubi mu bammemba ba paliamenti. Nze ndowooza mwandibadde mubivaako oba twandibadde tubivaako kubanga nange sijja kwejjamu. Nze omu ku abo ababadde basuubira nti bammemba ba paliamenti obuulyawo basobola okukozesa eddoboozi lyabwe ne wabaawo ebikyuka. Nenzize ngattagatta ebintu bingi kyenkakasa obulungi nti naawuuza obigattagatta ng'era olaba nti tebigatta kuba MPs baffe abamu ekyennaku mu kyo abo betugamba oba abo betusuubira nti tulinawo tubalondobamu budondobi oba tubabalira ku ngalo nti 1 2 3 4 be balinga abaliwo abakyasitandinze kuba memba ba paliamenti abayitirivu betulina aba opposition. Olondobamu balondo boba olondamu balonde nti 1 2 3 be bakyasitandinze. Ffenna tumanyi bulungi nti paliamenti oba gavumenti ya Mwami Museveni erimu kaweefube wakulaba ng'eyisa ekiteeka ky'abantu ba bulijjo okuba nti bawozesebwa mu kooti y'amagye. Era gye buvuddeko ndowooza twakitegeera oba twafuna amawulire nti abamu ku bammemba ba paliamenti aba opposition baaweebwa obukadde 10,000 n'ekigendererwa ekyokulaba nti basirika nga gavumenti erwana okulaba nti eyisaawo kino ekiteeka ky'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kooti y'amagye. Baba memba ba paliamenti omwali abamu ku baffe
oba omwali abamu kubagamba nti opposition baweebwa obukadde 10 okulaba nti bakola ki basirika era bwe guli olunaku lwa leero leader of opposition ne bamemba ba parliament abatono bayise oba batudde okutema entoto ku butebe bagenda okwasaganya mwene ensonga egendo eyetteeka lino erigenda okuyisibwa kituweddeko nga ku bamemba ba parliament betulina mu parliament abasoba mu 10 something kutuddeko bamemba ba parliament 30 oba bamemba ba parliament 30 bebaze ku bamemba ba parliament betulina abasoba mu 10 nga ba opposition. Ekyo kikulaga ki? Ekyo kikulaga nti essuubire tubadde tulina mu bamemba ba parliament twandibadde tulijjayo nga bamu mu abo abatazze babedi bwanika abagamba nti opposition basimanya bampuga abagamba nti opposition n'abalala kubanga bamemba ba parliament abazze balabise oba tubalabye babadde 30 ku bamemba ba parliament aba opposition betulina abasoba mu 10 so kati gwe abadde alina essuubi mu bamemba ba parliament okyali bubi nnyo eyo ye Uganda yaffe. Naye nga munnange byebyo nga wawulidde eshayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no video gimpya like ko sate no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba